kidwele fana kina ambaga na Ibrahim ni soma kwanga kama kusoma ambaga na bashiriki fana binafana ngabichu kama kadami nenga kusinzira kumbele enega no sena ibite kesoke ni kitebo kisoka yambaga na kushiriki banya kumagumba ngabapo kubiri babo magumba de Omusiraamu ko iralo tukaza bakula magumba na bawaziri mushiriki kunakola kutenda kitebo kye kabiri yambaga na kumbera tesikuza mu mwezi wa Christmas kuno yambaga na ni byembaga esi badakukola anga kwazire ngaba deba kubitiro baseka bawe era buli muntu kupaleta asake fanana nindiga nose nyo kubonanga nindi kwiramo kutebe ikiku kifuna mwango ene tufuda yambaga na nyamanga basalire ye Christmas nyamayo utakugula le kuboneti bana bakaza kwisungira ku miryango je batefe bakutegeka emikolo gino bagula baseka bandi rusi bakome nekana ikigite n'abakitene position nga ye kabiri ya roma basale bakola lunaku lwa 25 injiri sinafenga kwabere idi kubako katu ruso tuwesajira mu center wolengo dianeba bakueleza ko katu kale baba bitebo biri bitatu ngo bijende Assalamu alaikum. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ensonga ya amagumba. Amagumba abaga kuba baba n'ebitambo. Ebitambo oba oyina ekintu munda muno ekiringa ekiiso kikwata omuntu ne kimukosa. Abakuba amagumba abamu tebeeyagalira era tebamanyanga bakuba naye olw'okuba aba n'ekitambo kiri ekitambo ekyo kye kiba kikola omulimu. Ekitambo gubeeranga omusambwa gumwambala era akaseera wakubira amagumba abasinga obungi abatamanyi era ensonga lwaki bw'omugamba nti gwe gwatukuba amagumba awakana n'akomba ne ku passing eyokya. Naye omwana singa obanga bamukubye amagumba oba omuntu oyo ajjanjabibwa basobola okumujjanjaba ne rukuya n'awona oba ne bamujjanjaba n'eddagala ery'ebikoola era n'awona. Okujjako obuzibu twafuna mu rukuya nti rukuya ebeera a bit slow ate ng'omuntu bw'abanga bamukubye amagumba abeera ku mbeera mbi, aba alumizibwa nnyo, abaddukana, asesema, aba ku mbeera nga mbi. Kati kireetera omuntu ono nannyini muntu oyo okubeera nga aba ne waasiwaasi tatereera, naye nga tulina amagumba abagajjanjaba ne rukuya. Abantu abamu bajjanjaba amagumba agenda kutalaawo mu nsiko n'anoga ebikoola omubeeramu n'ebikoola bya ssere n'agattagatta n'akuwa n'onywa, either n'osesema oba n'otasesema, eddagala eryo ne likuwonya amagumba. Waliwo omukadde yali ebufumbo ye yalina mirandira, ng'oleeta amazzi agookya n'oteekamu omulandira, bw'omala okusaamu omulandira amazzi ne gakyuka kkala ne gabeera ng'amajaani, n'oganywa n'osesema n'osesema n'osesema, w'okoma okusesema amagumba gaba gavuddemu. Kati buli omu alina engeri gy'ajjanjabamu amagumba. Ne tujja tuba n'obuzibu ntulina abantu abamu aba n'eddagala naye ng'ayagala yeeyongera okulaga nti ye mukugu, n'assaamu okukozesa eddogo okuziba amaaso, gw'olowooze nti byakoze bituufu.
n'aleeta essubi n'asa ku lubuto oba n'aleeta ekitambaala n'abikka wano ku lubuto bw'amala n'akijjako n'akikunkumula bw'ati n'olaba nga amagumba gagwa ebicupacupa ebisaanikirasaanikira nga bigwa ebaga nti ono baade amazeewo omwana. Kaakati mu busiraamu tulina kugamba ki? Mu busiraamu tugamba nti amagumba weegali era ddogo, ne tugamba naye okugajjamu aye tokozesa ddogo, wabula bw'oba n'omuntu ng'asobola okugjamu amagumba nga tamaze kukozesa ddogo gy'oba ogenda omwana bamuwe eddagala anywe atereere. Naye singa ku kyalo kuba tekuliiko muntu mulala jjanjaba nga tamaze kukozesa ddogo kuloga maaso go, naye nga eddagala aliyina, twala awo omwana eddagala anywe, bino ebisigadde ebibye bimulekere. Nze nyina akaseera kenamala kumpi nga buli wiiki ewange ebeerayo omwana gwe baba bakubya amagumba, nenduka n'okufuuka kasitoma ow'amaanyi ew'omusajja abijjamu. Naye lumu nayagala ndabe byakolayo, kuba omukyala ye yagendanga olwo nze yavuga omwana mu mmoroka, kuba omwana yali bubi, omwana yesika te nga bakamujja mu ddwaliro, kubanza omwana bw'alwala ddwaliro fast, kati doozi neggwayo omwana nga tatereera. Olukyevanga ati seeka wali muteeko nno mu bigumba, kwolwo nze kendi ngamba omukyala ntuulaawo kwata omwana tugende, ntuvuga nituuka nti moroka tetuuka wali ekoma wano konze ekale, era omwana nze yasitula. Bwe tugenda omusajja, omusajja nagata aseeka agwe seeka osobola okutuulaawo maama ajje, konza nti nze asitudde omwana, amuwa omwana konza omwana nze asitudde. Nenyingira n'omwana, bwe nyingira n'omwana nayenga eddagala lyawo, bwamala okuliyenga n'alisa mu kikopo n'ateekamu amazzi, nagati seeka mwana ajja kuwona, mwana ajja kuwona. N'agira amazzi ago n'agasengejja bw'ati n'amunywesa. Bwamala okumunywesa n'aleeta katawulo n'akasiimuula bw'ati ku lubuto kuno, n'asiimuula mu kifuba, nagati seeka omuntu ono kandabe 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 kandabe. Nagati ono temuliimu kye bamukubye, babadde bakozeseza empewo ebadde efuumuka bufuumuusi, era omwana tebamuggyaamu bintu bye nalabako, wabula omwana twaddayo naye ng'ateredde, era enkeera omwana yali azanya nga talina buzibu. Kati nimmanya nti akati bano abajjamu babeera baagala bakole sayansi, gw'omuyite mukugu, naye singa obanga ku lw'obulungi bw'okukuuma eddiini yaffe, singa oba otegedde omuntu ajjanjaba amagumba nga tamaze kukola ddagala gy'oba otwala. Era nze oyo omukadde w'ebufumbo nali muwagala nnyo kuba nagendayo nimmugulako emirandira egyo ningiteeka ewaka. Era nze namala emyaka kumpi nga ne ku kyalo gwe babeera bakubya amagumba kasa nimmanya nga nzaamuwaako omurandira, era n'akozesa eddagala ne batereera. Naye bw'obanga ogenze w'omusajja oyo omulogo, tofa ku bibyo byakola era tobikkiririzaamu, tobikkiririzaamu yadde akatono. Gwe fa ku kimuli n'eddagala libagenda okuwa omwana, amunywesa obulagala butono bwe buti, eyo yeddagala erigenda okujjanjaba omwana. Naye bino byakoze ebyo byonna ebyo temulimu makulu. Wallahu alam. Ekyokubiri, ennyama esalibwa ku Christmas, obusiraamu bugamba ki ku nnyama eyo? Bane eddiini y'obusiraamu ddiini nungi eri flexible, era eddiini y'obusiraamu abeera yagadde okugikalubya ye kennyini gwerema. Allah tabaraka wa taala yatukkiriza okulya ebintu byonna, okujjako kyabaaganyi nti kino temukirya, nga bwe yatugaana embwa situgirya, bwe yatugaana embiizi situgirya, n'ebirala yabitugaana situbirya. Omuntu bw'aba asaza ennyama ku bbuca, yadde nga olunaku lwa Christmas,
Nze njagala mbategeeze nti tewaliwo tteeka mu Busiraamu likugaana kugenda ku bbuca lunaku lwa Krismasi kugulira abaana bo nnyama. Eryo etteeka teririiwo. Era tewaliwo musango omuntu gwafuna ng'atambudde n'agenda ku bbuca n'agaa nti muntemere enkwakwa oba olubiriizi abaana bange bagende balye. Tewali tteeka lyabamenye. Ensonga ey'okujaguza Krismasi teri kukugula nnyama. Ensonga y'okujaguza Krismasi eri kukuteekateeka n'oleeta emisalaba n'otimba n'osaawa bbaluuni n'otimba egamba n'otandika n'okusaako ennyimba eziwaana Yesu Kristo eziwaana amazaalibwa n'ofuna omusango gw'okukuza amazaalibwa ga Yesu. Naye okugenda ku bbuca ogenda nange mu mpaawo ng'otera n'okugulira abaana b'ennyama ne balya, tewaliiwo tteeka lyonna lyoba omenye. Era tosiibya baana bo njala nti kubanga kubanga Krismasi situjja kugenda kugula nnyama ku bbuca. Abaana bagulire ennyama balye. Abaana baleme kwegomba baana ba neighbor nga balya. Bw'onaaba ofudde obwana bwo bujja kunakuwala. Tewaliwo bunaalya nnyama. Gulira abaana nnyama balye. Tewaliwo tteeka ly'onaaba omenyaawo. Ababa bagambye nti okugula ennyama olwa Krismasi ku bbuca oba ojaguza amazaalibwa oba okuziza Krismasi, simanyi we basinziira, naye nze obumanyi obwange bwennyina obutono nti tewaliwo tteeka muntu lyaba amenye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mbadde wange naye kati nze nkuze tebakyampita kusala, naye nyina abavubuka bange waka. Neiba najja nagaa nti seeka mpa omuntu ono agenda ansalireko enkoko yange. Era ndagira bulagizi nti Sulaiman genda osalire oyo enkoko ye. Kubanga omulimu gw'okusala ogwo Allah yagutuwa gwaffe. Bwe tunaaba tuguganye enkoko bagenda kuzituga. Mulimu gwaffe ogw'okusala Allah yagutuwa. Sulaiman genda osalire abantu abo. Nga Sulaiman agenda ng'enkoko bisimillahi Allahu akbar, enkoko ng'agisala. Bw'aba amaze okusala enkoko, bano ne bafumba emmere yaabwe, kati tayimu n'etuuka ey'okujjula ne bagaa nti ekyobusazi. Ne bakwata ekiwawaatiro oba ekisambi ne bakisa ku sowaani ne bakiweereza Sulaiman asaze. Tewali tteeka mu Busiraamu limugaana kulya. Teririiwo. Wabula etteeka erigenda okumugaana okulya lijja bwe riti singa bagamba nti ew'amatayo gye yagenza okusala enkoko esepiki zaayo zifumba embizzi. Era esepiki ezifumba embizzi mwe bafumbidde n'enkoko. Awo tugamba nti eyo enkoko bagireke, tejja kuliibwa. Lwaki teriiriddwa? Sigamba nti lwakuba Krismasi. Ekiganye enkoko eyo okuliibwa lwakubeera nti bagifumbidde mu sepiki mwe bafumbira ki? Embizzi. Naye bwe kitabeera ekyo, wano gwe enkoko Sulaiman bamuweereza era n'akola ki? Ne yeeriira enkoko ye. Tewaliwo tteeka mu Busiraamu lyaba amenye. Nyina neiba Krismasi bafumbye ebintu byabwe bampeereza ku sowaani. Bino mutwale ewa Seeka, kubanga Seeka naye atera okutuweereza kamere, naye mumutwalire kamere. Singa tutunula ewaabwe eri nga tebalyayo mbizzi, ewagunda tebalya mbizzi, tebagirya. Emmere eno eri halaali okugirya. Tewaliiwo tteeka mu Busiraamu ligaana kulya mmere eno, kubanga Allah jalla jalaaluhu mu Qur'ani
yakkiriza ffe okulya emmere y'abannaswara n'abayudaaya nabo n'abakkiriza okulya emmere eyaffe. oba munfuna bulungi? Tewaliwo tteeka ligaana kulya bye bakuweereza. Nga naye bw'oweereza kati gwe kkiriza nabo bakuweereza, kkiriza ekirabo kye bakuweereza ku lw'embeera egenda okuddirira oluvannyuma, kubanga oyinza okugaana emmere eyo ne mutandika empalana mpaka lw'onaava mu nsi. Kati okwewala empalana gye mugenda okutandika receiving ekirabo ekyo kyekiri haramu. Ekiri haramu omuntu singa akola pata ewuwe naga nti bannange kati ffe tugenda kola pate ya Krismasi waka, ne bamukolera keeki, ne bagula baluuni, ne batimba, n'agaba kaadi, banne tulina pate eya Krismasi waka. Emmere ebeera evudde mu pate gye bakoze ya Krismasi ne keeki evudde mu pate gye bakoze ya Krismasi, fe abasiraamu ebintu ebyo situkkirizibwa kubirya kubanga bivudde mu pate. Enjawulo weeri, waliwo omusiraamu afumba emmere ewuwe, omukristaayo afumba emmere ewuwe naye nga talina pate gyakoze, nga teri ye, ne basonda ente yaabwe, ne bagula ennyama, n'agula amatooke, n'afumba omuceere gwe, n'atandika okugabula abantu. Just nti luba lunaku lwa Krismasi nabali ababeera bakoze pate ne basala ne keeki ne batimba n'emisalaba. Emmere evudde mu pate eyo gye batimbye n'emisalaba eyo abamanyi b'obusiraamu bagitugaana ne bagamba nti tolya mmere eyo evudde mu pate, era naawe togendayo awatudde we batimbye emisalaba ne keeki ne bagenda okujaguliza pate eya Krismasi, gwe omusiraamu togendawo kubanga ekifo ekyo bagenda kukola omulimu omubi Allah gwatayagala. Bagenda gandi Katonda akoze eki? Azadde omwana. Kakati ebintu bino byonna nga bwe mbyogeddeko, naddala ekyokuweereza emmere, abasiraamu ffe abalina okulaga ekifaananyi ekirungi eri abantu abasigadde. Nze emmere omuntu gy'afumbye ku Krismasi ewuwe nze sigirya, naye ate sigaana balala kulya, nze sirya. Era nze bwe bampeereza emmere bannayiba bange njaniriza, nineebaza n'okwebaza. Ibanne mwebale kufumba, mamakaro webale munnange, mamakaro webale munnange, banne emmere eno muginteeraawo. Era bwe mmala either ninagira abaana bange mulye emmere eyo, oba ninkyusa sowaani nange ninjigaba, ne tusigala nga situtaddeewo bulabe, situtaddeewo mbeera, era nga tewali buzibu bwonna. Era nze nyina mukwano gwange yakimanya luvannyuma nga byampeereza sibirya, ng'aweereza emirundi 3. Akola shopping eri yennyini, n'agula ettooke, n'asaako enkoko, n'asaako omuceere, n'angulira ekibumba, naawe owa boda n'aleeta. Era bwe ntuuka anyaliza ebintu byange nimukubira akasimu, konze brother Boniface nsiimye, omubaka atuuse, munange webale nnyo, woze Mukama akuddizeewo. Nga ndisiivinga ebintu byange nteekaawo. Era olumala nga ngamba abaana nti nina ettooke mulitwalire jjajja wammwe, anga badiserengeseewo omukadde nga yeerira ettooke. Gundi omuceere guno kilo aleese mmeka 10 nga ngula obuveera 2 nga ngabamu. Omukadde masituula mumutwalire ku mmere eno, n'omukadde gundi
mumutwalire ku mmere ogenda okugira voting emmere gyaleese yonna ngigabye era nga tewaliiwo mbeera yonna gye ntaddewo nti oba yiino bannanga obusiraamu bwe tusaana okubeera. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abayudaaya bamuweerezanga ebyokulya era nga abirya. Era lumu Aisha radiyallahu anha bamuleetera ennyama n'agamba ya Rasulallah, abantu bano batuweereza ennyama naye situmanyi mu kugisala basomeddeko bisimillah oba nedda. Nabbi okumanya nga yali musajja mulungi yamugamba nti sammu antum wakulu, mmwe kati mumusomereko bisimillah era mulye. Kwata ekifi ekyenkoko gamba nti bisimillah lya, bw'obanga obuusabuusamu oli asaze. So obusiraamu tulina kubeera bakwata mpola bajjama. Abantu abo situbakwasa bugumu mpola mpola, naye abaana baffe tubalere, abaana tubalere mu ndera. Ebalaga nti Krismasi lunaku si lwa busiraamu. Era tobaako na mbeera yonna gy'oteekawo waka eraga nti okuziza olunaku. Bano abakyaleetera abaana zisidi ez'okulaba Krismasi toleeta, balabe enkadde ezo eziriwo. Bw'obanga embeera yo yakugula nnyama bagulire ennyama. Bw'obanga lotera kugula nnyama ng'oyagadde kugula baleme kwegomba, gireeta ennyama naye abaana bagende nze sikuziza Krismasi. Bananga embeera y'obusiraamu bwetyo bwesaana okubeera. Ekyo nkyogedde nga nze kubanga nange bwino siri mubi nnyo, nyinawo omutonotono naye nga nyina ebintu byenoonyeza bwino waabyo nga sibiraba. Okujjako nti batabanyi baffe oluusi baba ne sipiidi y'ekivubuka naye ng'embeera bwetyo bweri, Allah yasinga okumanya. Faana byaweereyo eriyo kitamireyo. Aha. Naye nga bakuteeba bano banateeba. Okay. Aha, teeba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Neno inaangiwa imamu Hamza Makweta. Nasi ni mavi baba sera kuda bulakano ni maya amirati ubeko ni bongo lego sabita kuda sa muslim nekina ala sore kubawe janamu buno kunkololo. Amin. Ati baba seka kite buchendi kuteva ndikuteveti kuteveti ngambere naganira omukanga w'amafaabi kwafugisagana namukisa busiraamu atoza shahadu mukana omafaabi yo baana bife kwasangula baatu baana no basiraamu mujema yamba ada kulakutu obama lusi myaka nga 3 ko myaka nga 2 mujema yamba ada bakutamba mata asene bezaga muntu omafaabi sinagobole muchachi nagobole muchachi atene muwesa bamaseka babo bamayi babo baba kukwene baba kababo atumutu yo kusawe shembezo yo nga kusawe za kushembezo yo nga kigosa mawale abenge cyusa agobola azeno agobole nenga ku munsi ndwe baba akutu ali mu batiye ko kitegera babenga bakola rais kisokacho ndi point ye kabi ndi kutebe wonya aba numukana wo omulanga bati Jamila obazaituni aba yo mutima fabi eza nibije bibiri lwekugana kimuli cyo mukana woyo eza kuwomberesa ame wange nganachuka busiraamu nupo mukana woyo afugise owambo to mumutoza ashahadu katano muti baba seka umushya wose nyanga ya double akuti icyanga akobole mugongo usawe shembizayo baba akutuwo akagenda atiye
ndi kyawe nyenyo ndawe point gindi bere kuye kada tukungona kungona ku yesi ya agireke sekibo ya agireke ati ngaberenga umukana wose na specify mulebe ya mwira ati ngana kule kungamba rukuda bula amba afune chitinge ngo afune sukari bitu bya birete baba akutu ngano kuba isemo uwo manya abenga akotina abenga amanya ukamanya na yakotina na yamba atere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nsokera ku kisembi eyo owasizza omukyala mu bakristaayo naye omukyala oyo n'asiramuka. Krismasi etuuse kakati abantu baagala okubaweereza ku bintu okola otya? Banne njagala mbategeeze nti bw'obeera omusiraamu tokweka busiraamu bwo, era bw'oba ogenda okuleeta muwala w'amafaabi, mafaabi mutegeeze nti gwe oli musiraamu, era osabye muwala we Bright asiramuke, era mafaabi bwakiriza Bright n'asiramuka, kati amateeka gagenda okufuga ga busiraamu, era ekyo togezaako noddako emabega yadde akatono, tokkiriza kuwangula. Oli n'akuba omuwala n'akufuga n'okufuga, tokkiriza. Bwe busiraamu obwo. Al islaamu ya'li wala yu'la alayhi, obusiraamu bwe bulina okubeera waggulu, situkkiriza kirala kubeera waggulu. Eyo embeera y'obusiraamu. Nolwekyo gwe omusiraamu atutte abadde omukristaayo n'asiramuka, osigalawo ng'oli ku mbeerayo. Yidi bwetuuka, gula ettooke, gula ennyama, gula enkoko, wa muwala waabwe, twayira muzeeyi Yidi. Krismasi bwetuuka naawe tunula butunuzi, kubanga ogwo olunaku olulwo yali Yidi era yabaweereza ebyokukozesa. Obusiraamu kye bugamba ekyo. Kati nabo bwe banaagamba nti kabbo ka muwala, nabo Krismasi bwetuuka nabo ne bagula enkoko, nabo ne bagula ebyokugira, mutwalirako mutabanyi waffe Krismasi. Ebibeera birabo ng'ebyabalala gwe byaliriza obiteeka awo. Naye gwe ebirabo ebyo byotwalira muzeeyi bimuwe ku lwa Yidi, ajja kumanya nti omwana wange yasiramuka era yafumbirwa abasiraamu. Abasiraamu tebakuza Krismasi. Omutebwana gwe tulina mu busiraamu nti omusiraamu abeera musiraamu naye ng'ate yeetya, agamba nga naakolera eki baba omukwe kana akalale, baba omukwe ananyiiga, baba omukwe ekirambisa kifaabi, kakipupitisa kifaabi, naye nga wo Allah waŋŋoonera enzirayo. Kale ekyo nkimaze. Ekyokubiri kyagala okufaanagana n'ekisooseera. Buli lwotwala omukristaayo ne mukkirizaganya asiramuke, abeera ku mateeka g'obusiraamu, naye kagamba nti mu busiraamu nvuddemu, niko eri gye mwakola ng'efa. Nika bw'eba efudde takyali mukyalawo. Nika bw'efa takyali mukyalawo. Kitegeeza either addayo ewaabwe gy'abeera abeereeyo, oba omukwatibwa ekisante nga bwe tumaze ennaku 30, amina emyaka 3 nga tuwangaalira wamu, beera mu karuumu kali. Naye kasanaga nti abeera mu karuumu kali ng'omuwa n'amateeka. Wane wange tebasaba kiro, era wane wange tovaawo ng'ogenda mu kyaki. Bagana amaka masiraamu, ye bw'aba ayagala addeyo ewaabwe. Mbagamba nti obusiraamu bwe bubeera waggulu, tokkiriza busiraamu kubeera wansi. Omukyalo ono newankubadde nga aba amazeewo emyaka 30
naye nayagala ajolonge obusiraamu asinzire ewuwo nga wakubira mu ngalo mu night prayer, asinzire ewuwo nga wagenda mu church, asinzire ewuwo nga wanywera bbiya n'ewalagi, omukyalo oyo mwawukane, kubanga nika ebeera emaze okukola ki? Efudde. Nika bwefa addeyo. Waliwo okukomyawo amahale? Tewali kuza mahale. Ate anaakomyawo galiwo. Yatambule butambuzi agende. Kubanga shariya yebaawukanyizza. Eddiini zaawukanye. Eddiini bwe zimala okwawukana, shariya yebaganda kati eddiini okuva lwe zaawukanye, gwe kwata lino, gwe naawe kwata lino. Ekyo nga kiggwa. Ekyewuunyisa nti amateeka g'obusiraamu ate ekyo kankireke ndikyogera olulala. Ekyo kankireke ndikyogera olulala. Kangere ku kibuuzo ekirala. Ono akati oyo abadde musiraamu ng'awasiza omukristaayo, naye omusiraamu okubeera n'omuwala, omukristaayo najja ng'ayagala amutwale, amateeka g'obusiraamu tegakkiriza. Omukristaayo oyo amala kutoola shahada, bw'amala okutoola shahada n'atandika n'okusoma obusiraamu, n'atandika n'okubuteeka mu nkola, n'omatira ng'asiramukidde ddala, n'olyoka omuwa muwalawo. Kuba aya egamba wala tunkihu lmushirikiina hatta yu'minu, temufumbizanga abaana bammwe abawala ne mubafumbiza abasajja abashiriku okujjako nga bafuuse bakkiriza. Allah teyagamba nti hatta yuslimu, nti mpaka le banaasiramuka. Yagamba nti hatta yu'minu, mpaka le banaabeera abakkiriza. Omuntu okubeera omukkiriza asooka n'asiramuka n'ateeka mu nkola obusiraamu. Bw'amala okuteeka mu nkola obusiraamu n'olyoka omanya nti ono kati asaana okuwa omuwala, n'olyoka omuwa. So sigamba nti shahadu yokka ekumala okuwa omwana n'omuwaayo, obusiraamu tebukkiriza. Tulabyeko abasajja bangi beekyusa, agenda n'afuna omuwala, olumala okumuwa omuwala nika neggwa, bwe bimala okuggwa neyefuula n'addayo ku ddiini ye. Kati nosanga omwana bamuzaddemu abaana 3, takyalina kyakukola, omwana n'asigala ng'ali awo nga ye omwana musiraamu naye ng'omwami si musiraamu. Era ebyo weebiri nnyo mu maka mangi, mwebiri. So kati fe obusiraamu bwe bulina okubeera waggulu, so tebubeera wansi. Wallahu a'lam. Omusajja kabeere ng'alina sente ez'enkanawa, okamuwa omukaana wooda ng'agana omukaana ajja wasiramuke niyono, ng'asiramukire asome busiraamu, nga byaweere imaamu umulomo oti yeeza nokina ne imaamu wo eze ni imaamu umulomo oti imaamu so omukaana wase ndikuwambisa ewewe lwekuba omuntu yukina mu busiraamu ekiri ku mwisigada senisigira imaamu owambe imaamu muwe buvunanyizibwa imaamu omukaana wose aza kuyira omwana ng'amanyira ati esitusire sumaya eri omagambira nokalamu oti imaamu shahadu yonyene namala oyayira omuntu wesape kyose anakuwa kyowowo nenga omwana wamutundire eddiini wagitundire katano nga watundire eddiini gwe musango. Wallahu a'lam. Basi kwira mubajiremu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadde wange ni musanyusi nnyo okulaba ko lwaleero kwamba nempulira ku radiyo era mukadde wange omutuuke wange nga siraba okuwulira ku radiyo ayo nozola omukazi mugoba ku lwaki byosomesa byonna mukadde wange amina ya rabbi. mukadde wange tuli muno tukwogera ebigambo bingi naye abantu basirise ku lwaki tuli mu mbeera embi nnyo mu maka gaffe era kankole mukadde wange tulimu esooka n'eyokubiri lwaki bamba kugamba ati oboganye nze ngenzi
atuna bachogamba ande tatugenda mama badenzikiza nawe atokirira otinkiriziza tikokubera muliro oyogende wano era nsaba Allah tabaraka wa taala sasa amin amin ya rabbi kankubule mukadde wange ekyokubiri Allah mukama wange oba wekitiibwa baseeka bafe abali munomunanga abatuzaala fe benyini abakazi abasinga obungi esaawa zino bagenda mu masinziro amalala nebagamba omukyala waffe gwe simusanze gundi solongo agenze mu kyaki leka gwesasaala naye lwaki omukazi takola ki tagenza mu muzikiti kati obusiraamu oba bulevula butya ekyokubiri omusiraamu okubeera n'embwa waka okubeera n'embwa ndebeera naye waka omusiraamu kiremula kitya ekyokubiri nga ntuula wansi taata omusiraamu okuba ne projekiti y'embiizi okugitereka erino ogamba kati go patulika gende okole ku nkola za mbiizi ezo obanga zizaade ogenda kunduulira tujemu akasente tebwekiti obusiraamu bulamula butya salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh bambita muhammadi kabusi netwaka ya busirima sawa zino eriya kitagalu mosi ekyokubiri taata wange aliwetwale bamwita Sheikh Muhammadi musukira musajja bamwita zeya wakazi bweba nokwagala obusiraamu era ensaba Allah tabaraka wa taala atutenga tuli bantu basiraamu ya rabbi amin ya rabbi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam okulunda embizi kiri haramu esente ezivaamu ziri haramu okulya ennyama y'embizi haramu so buli yenna ali mu bizinesi y'embizi haramu kasa nobeera musiraamu tokkirizibwa kulunda mbizi bw'oba owadde omulala akulundira era sente ezivaamu gwagenda okuzirya ziri haramu tya Allah olye halaali tolya haramu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti buli kyonna ekiva mu mbwa n'emu mbizi haramu n'olwekyo ekyo kyo mba nkimaze ne tubasaba busabe kutya Allah yarhamukallah ntubasaba busabe kutya Allah muleme kusuubula mu haramu omuntu shariya gwe yasobola okukkiriza okutunda embizi ye musajja asiramusenga gwe mulimu gwe ng'obusiraamu tebulina sente ze bunaamuwa atandika okukola obusiraamu bukkiriza omuntu oyo atunda embizi zezo zabadde nazo zonna ku layisi afune capital akole omulimu omulala ekyo obusiraamu bumukkiriza ogwo guba na mulundi ogwo nyina embizi zange 2 naye omuntu asiramuse omuntu agenze ewa Seeka Abdul Hakim Mugoya district qadi nga nti omuntu ono tumufunireyo miliyoni yaddeemu alabe engeri gyakolamu ka business disikazi naga nti nga situyina nti amunoonyeeko teri mugagga asobola kutuwola nti tulemereddwa nga last option asiramusa oyo atunda bizinesi yeeyo n'agimalawo nasobola okufunamu obusente obutandika omulimu naye singa waba waliwo wagenda okuva sente endala bayitulumaali emuwa sente endala ziri haramu takkirizibwa zikwatako ekyo nkimaze ekyokubiri abakyala okubeera mu ddiini endala bunafu bw'abaami era nze siyinza kugamba nti obuzibu bw'abakyala obuzibu bw'abaami abaami benyini bebanafu kubanza omukyala gwe nakeera ku makya nindeeta tayinza kuteeka wange mateeka takisoboka ekyo fe bamuzeeyi baffe embooko yali etokota lwa butasaala maama nga tasadde nga embooko etokota naye kati essaawa eno omukazi agenda ewa bambuluka saidi zewaffe eyo omwami nasigala ngaera amuwa ne transport
era nga tafaayo. Nyina mukwano gwange munakaroke yasiramuka busiramusi, yanoonya omwana n'abula. Kati bbaawe yamugamba nti gendako ewa pasita na Bugodi asabira abantu ne bazaala, naye nga bba musiraamu. Yamusindika ewa pasita na Bugodi. Omukyala n'agamba nti naye nze abantu abo sibakkiririzaamu. N'agamba nti gwe genda, mukazi wa gundi yazaala ne mukazi wa gundi n'azaala, genda. Omukazi anyumiza nti nagenda mu kyaki ya Nabugodi nintuula naye nga ndaba saala, muli nga ndaba sifiitingamu. Nagenda ku nkomerero namusaba koze nfunyemu ekintawaanya kangende. Nagamba genda, naye essimu ebeerako nja kukubirako. Era yaddamu namukubira essimu kiro ku ssaawa 8. Namugamba nti kati ndi bufumbo mu lusozi wennyini, Katonda awulidde eddoboozi lyaffe, weereza emitwalo 3 ku ssimu eno ofune omwana. Omukazi agamba nti essimu ninjijjako. Era bwe nali ntudde n'abafumbo abo bombi mbuuza omusajja, konze musiraamu, lwaki osindika omukyala mu kyaki? Omukyala n'amulumiriza n'agamba nti seeka oyo gw'olaba oyo yansindika mu kyaki, oyo gw'olaba. Ninkaaba amaziga n'agamba nti nze ekiranyweza obufumbo bw'omwana genda mu kyaki. Naye kyewuunyisa nti omukyala yazaala omwana ebiseera ebyo, yagana ogenda mu kyaki okumusabira. Era ffe twaliwo waka ne bamusomera rukuya ne bamujjanja yenamu amajeni. Allah nakkiriza mukyala n'azaala omwana munakaroke nga tamaze genda wa mu kyaki. So buno obunafu bw'abasajja, obunafu si bw'abakyala, basajja. Ate obunafu bw'abasajja ate mmala nembuusa ku baimaamu, kubanga imaamu akulembera abasajja abo ayina okubeera omusomesa, asomesa abantu abo n'okubalambula n'okubakubiriza batereze embeera. Era n'abakyala abagenda mu kyaki ng'era omusango bwe naagusiba ku baba baabwe, ate era omusango ngusibe ne kuba amiira. Amiira ayina by'ayina okukola ku bakyala bakulembera mu kitundu. Amiira ayina okuwandiisa abakyala bonna abasiraamu abali mu kitundu. Bwamala ayina okubakyalira, alaba abakyala abo embeera ze balimu. Bwamala ayina okuyiiya emisomo, bateketeke seminars, abakyala basome. Naye kati amiira abeera ku kimu kweyanjulanga mu mikolo. Nze amiira, salaamu aleikum, nze amiira, salaamu aleikum, nze amiira. Situkyayagala kati bwa amiira bwakweyanjula mu mikolo. Twagala kati obwa amiira bwakulwanirira kulungamya abakyala banno. Abakyala be banaabanga tebalungamye, Allah agenda kubuuza gwe. Nolwekyo ekyo lwe balipanga semina nga yabakulembeze, ekyo ngenda kujja mbasomesa ekyokukola. Imaamu ayina kukola ki? Amiira ayina kukola ki? Muligenda okukimaliriza nga mutegedde bwe musaana okuhandolinga abakyala abo. Ekisembayo, omwami kasita n'omanya nti omukyala agenda mu kyaki, eyo omanya nti eyo ddiini ndala eyingidde mu makaago. Omukyala mufuneko obujulizi bwe kikakata nti agenda mu kyaki, omukyala oyo muwe ettalaka agende. Takyayina kalungi kaayina, kati obembereza ki? N'abaana baanaazaala bonna bagenda kubeera mu misango egibeera mu kyaki. Muwe ettalaka, omukyala oyo agende. Bino bye mugamba nti omukyala agira bwanagandize kangende, gwe ne weegayirira, era babeera balonze gwe. Oba ofuuza kisaati kyabwe kye batewaanya. Naye abakazi bangi, Sheikh njagala okutegeeza nti mu Uganda eyaffe eno
tugenda mu census ate banatubuulira naye nga ratio ebadde 1 to 10 ng'abakazi okuggwaawo omusajja omu alina kuwasa 10 kataano ng'eseese ndiko na babiri bonyene 8 guliyo kataano wenga wasuule nuuze 8 baali wooba nayoda gundi ku 8 sekole kiina ndeete as simple as that. Naye kiyinza okubeera nga oba oluusi obuyinza okuba nga oluusi mulabika bubi abakazi bajja bagaana temulina sente temujja kukola mutya naye nze omusajja yadde nga ndi mukadde bwe nti era bwe basiba nga ndeeta abalala ate nabo tebayinza kusiba bamanyi nti kati ewaseeka awo twakwatawo akafo situyinza kutewaana. So laga omukyala nti obuyinza bubwo mu maka tayingizaawo ddiini ndala alina kulera abaana bo. Wabillahi tawfiq. Tugende mu bakyala. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twongerereko ddala ekirala. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. آمين يا رب. ngate iyo musajja agamati bagenda kubakwata kyongenda yo mukyala gwawasizza yalina okusomesa eswala ye kenyini yali musomeseza eswala alibizi nobyebiziki kati omukyala nasigalira mwawo kakati wafunamu ekizibu ekyobulwadde n'abeera ne mukwano gwe namugamba nti wano basalirawo ekyokukola kyekyo kakati nindabira ddala ngaobulwadde bo bwe baasa abakyala tebamanyi nti obuvunanyizibwa bw'omukyala olina kumusomesa kwamusomesa bba kati bwoba katusobodde kumusomesa muzibire obumanya musomekeze waka kakati obulwadde buno bugenda nga bukula era abakyala batwala abaana musinyimuzuzo abasiraamu bokka be batwala abaana osanga omukyala obuuza kikikuse twala omwana omutwalawo etawo compassion ng'akuddamu akugamba nti amasomero g'abasiraamu basitula sente nnyingi ate nanibange nakwatidde kale naye wabunafu nga bwabasajja mutuufu abasajja banafu busiraamu bwa tebaagala bakyala kusoma bajja kubakwala ye kennyini tamusomesezza kakati omukyala abanga ekimwanguyira kyalina okukola era 90% abakyala abasiraamu abaffe kizibu nnyo okusanga omukyala ng'ali mu busiraamu nabugweramu kizibu nnyo musajja okubajjala wabageze ate n'okusoma tebasoma kubanga okusoma kwe kufunga omukyala okumanya ekyokukola naye ng'ate abaana ababaleeta abatonyi nga bwoyinza okumusigaganyisa mu busiraamu kale esenyibaamiira tukola nnyo naate okuyingira amaka g'omuntu nga n'omusajja bateesa ne mukyala we olabirana nga kiba kizibu otadde wano dalusu bazze abakyala 10 naye nga ekitundu kirimu abakyala 10 ogenda okubuuza omukyala ati baziyaganye ati atiwe batiwoleta basheeka kugendesa bakasi atiwoleta basheeka bagenda bakasi beefi nebitusobera
kakati kyekafubanira tukola tutya kubanga oluvannyuma lwa darusu yesemina ngesemina ejja kukola kikubyali nebadde musomo kakati sheeka baamira nze gifeniga baamira tugezezaako nibooba otekawo darusu gwayise ekintu kino kuba abakyala abo tubangala abakyala bavudde mu maka gatali basiraamu omusajja okuteeka naye obuzibu buli ku basajja era n'amaliriza ng'omukyala amuzaddemu abaana 5 ng'atatuuka ye maama amugamba nti omukasobose namusala abaana 5 kati ndikumwebera kumuwoowa asuule na n'omukyala amugamba nti omusiraamu bwakusiba nika takuwasa era kati kakati naffe tujja kukkiriza olina kutwala mu maani baleke bakoleki naye ng'obunafu kutandikidde ku musajja gakubadde osomesa baamiira tukola Waalaikum salaam. Kumako Amira agezezzaako okwerwanako naye nga okwerwanako tekumumala. Omukulembeze oba n'ebizibu bingi. Nabbi Nuhu alayhi salaamu yamala emyaka mingi ng'akola daawa naye abamukkiriza baali batono ate teyakoowa. Kati situwagala Amira akoowe. Abaganda bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso gaayo nga naawe okyusa envubo. Abakyala abo bwe bakyusa amaaso nga mukyusa envubo mpaka le munaabasobola. Waliwo ensonga ba Amira gye batannakola. Ba Amira bangi bakulembera abakyala naye nga tebabamanyi. Era ekyo nkyogeddeko emirundi egiwera naye nga siri wano. Ekisooka Amira wa masijidi kyalina okuba nakyo alina okumanya abakyala abali mu kitundu kye. Amira agule counter book awandiika abakyala nyumba ku nyumba ng'abawa n'ennamba. Amaka namba emu maka ga Shk Luutu galimu abakyala gundi negundi negundi. Avaawo agende ku maka ga Amiri namba 2 mulimu abakyala gundi negundi. Ajja kuwandiika mu territory ekitundu kye kyonna abakyala bonna bayina. Bw'anaamala okuwandiika abakyala abo ajja kuteekateeka ziyaara okulambula abakyala abo. Tajja kubalambula bonna. Aganda akati ngenda kulambula namba emu 2 3. Olunaku olulala nambule namba 4 5 6. Olulala nambule namba 6 7 8. Naye nga bw'atuuka yamubuuza ayinza oga nti kati jakulaba okuwoowa. N'atambula nga kuolwa ali kuwoowa kwokka. Bakuwoowa amahale bagamalayo bwe bityo. Lwaba asazeewo okutambula nga alaba ayakumanya swala. Kolo agenda anoonya ku swala yokka. Owaye wana swala bakugulira engoye ez'okusaaliramu oba nedda. Eswala ogimanyi oba nedda. N'akuŋŋanya data yeeyo. Amira bw'amala okukuŋŋanya data eyo n'amanya nga abakyala beetaaga basome. Adda ewa mukama we imaamu n'alipootinga. Nagamba imaamu mpisayiseeko mu bakyala naye nsanzeemu obuzibu bw'obutamanya ibaada eyaswala. Imaamu agenda kumanya nti abakyala balinamu obuzibu bw'eswala. Era bw'anaaba afunye obuzibu bw'abasajja abakambwe abatakkiriza abasajja bakyala kusaala nakyo agenda kitegeera imaamu. Imaamu bw'amala n'akola omulimu gwe. Kubanga imaamu naye alina okuwandiika abasiraamu b'alina. Ng'era Amira bwe yakoze naye abaagabye ennamba amaka ga gundi galimu abantu bano wammanga. Kati yawandiika bonna. Awandiika omukulembeze wa famire n'awandiika abakyala abalimu abaana abalenzi abaana ab'obuwala. Eyo data yonna imaamu alina okubeera nayo. Imaamu naye alina okutambula okulambula abantu be. Alambula abatonotono. Era bw'amala okubayitamu n'ayita olukiiko. N'agamba nti abasiraamu bange abasaalira wano mwenna mbeetaaga mu lukiiko.
abasajja abo bajja abasajja oluusi babawaayiriza baba handlinga bubi era imaamu bw'anaamala okuwandiika omusiraamu n'amanya nti bampandiise era imaamu najja ewuwe n'amukyalirako kamadi gyebale kuuma wano tulina olukiiko lw'abasiraamu ku muzikiti ku Jumejja make sure obeerawo kamadi agenda kubeerawo abagagga abo abasiraamu abo balinayo batayagala bayibamu be balina okumanya tebaa kubasaba era bwogenda ne munyumya ebirala n'otambula n'ogenda nga tomugenda nti paaka omutwalo n'olala bw'onookonkona agendaga nti mugulirewo imaamu atuuse naye bw'ona omala okwogera naye n'omusabayo ebiri bw'onodda mumugende taliiwo tebaagala kubasaba ekyo mukijja ku nze kati imaamu bw'anaamala okukola sitadde mu bantu be ekituuti kino imaamu alina eddaakika 3-4 abasiraamu bonna babeera batudde nga tewali amuwakanya tewali asituka kutambula kati imaamu n'amanya nti nyinamu ekizibu ekyeswala n'atunga hutuba ku olwo nga yaswala nyinamu ekizibu ky'abaami abagaana abakyala okusoma ku olwo n'ayogera ku buvunaanyizibwa bw'omwami ku buvunaanyizibwa bw'omwami ku mukyala we okusoma eddiini naye nga imaamu alina kubeera mwegendereza nnyo tayikoona ku linnya lya muntu wabula yayogere ku topiki imaamu anaagenda okumaliza hutuba ez'omwezi okuyita ddalasa y'abakyala ebeerewo abakyala abo bagenda kujja kati handling yembi nolwekyo amiira omusango tegulinavaawo Allah okuwa obukulembeze aba takuwadde mmere kulya aba akuwadde buvunaanyizibwa mu buvunaanyizibwa mubaamu akasozi n'akaserengeto kati oyo omwami mubale mu kasozi you can even ignore osooka ofe ku balala naye kenyini bwaliraba nga abalala basoma nga tebabakwanye agenda kutoowuwe amazima gali nti abakyala abamaseeka abamu bakwana abayizi ekyo nze omuntu bw'agamba nti sitwala mukazi kumukwana nze siwakana nnyo kuba nali ndabyeko bye bakwana nali ndabyeko mu Mbale City waliwo awali omwana nga wa imaamu wallahi waliwo awali omwana nga wa imaamu oba budazamiri babiwulirako waliwo awali omwana nga wa imaamu yagenda kumukola omusajja nazaalayo omwana semu imaamu n'agenda ku muwala w'omusiraamu omu naye nazaalayo omwana era abaana babiri naye ate bwe baali bamukyusa okumujja mu muzikiti ogwo bamuwe transfer lwali lutalo nga tayagala kuvaayo kati fe abakyala abaffe era ffe okubakkiriza ogenda mu dalasa twamala kulaba nga bazaddezadde ku baana bakaddiye nga tebakyasobola kubakwana tyoka tubakkiriza nga batandise n'okubiika amaaso akati bw'aba nga abiisa amaaso akati amukwana naye abula engeri gy'atandika okukwana ali musitira era mukyala wange webale wamma kubiika amaaso akati bakutunulako buli bagaa ati omuntu ono oba mukadde oba muwala akati zenzeka zamanyi oba mukadde oba muwala so ekyamiira kyekyo omukyalo oli kyasoose obusiraamu tebugaana kwesa ddagala lya kiddugavu obusiraamu tebugaana nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba likulli da'in dawa buli bulwadde buliko eddagala jahilahu man jahilahu wa alimahu man alimahu alitegeera atalitegeera naye nga buli bulwadde buliko eddagala ekifuula eddagala ery'emiti n'ebikoola okubeera haramu bukwakkulizo lino eddagala bw'oba olinywa linywere mu kkubo lino eddagala bw'oba olinywa linywe ng'enjuba egwa lino bw'oba ogenda okulinywa omwami asooka amala okujja kwate ku mutwe ng'omanya nti akati eddagala lifudde naye eddagala ery'okunywa obunywi eryo terina buzibu bwonna nze nange ndinywa eddagala ly'emiti ebikoola
ndinywa. Era abakyala abatakozesa ddagala eryo bamane bafuna ebizibu mu kuzaala. Oluusi abata amagumba mafunda tamenye takoza atya bizibu bingi. So eddagala likkirizibwa terinda buzibu bwonna. Akkiriza ebibuuzo akkiriza ebirala naye nga faana ndikope kuolwo. Kunafuna bita ewo mukaaga byonyene basi kwagameyo. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina ya Rabbi. Taucherai. Abarachi nanga basomere bye wawe weko okeso ambere osoma bismillah weko wisamuna weko osomera ko bismillah wisamuna ko ne katano keki ezimu muzegendereze zibeeramu omwenge. Yes, keki ezimu preservative ekigikuuma ereme kufa basaamu wine. Kati keki si buli keki nti eba nnungi. Keki kyetaaga n'olya keki efumbiddwa ng'omanyi nti eno Amira yagifumbye, eno gundi yagifumbye. Naye keki bateekamu ebizikuuma obutayonooneka. Mu bizikuuma obutayonooneka kuliko wine, waragi. Kati awo abazirya mwina kubeera begendereza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, keki tuleme basiraamu kukyemanyiriza nga nayo simbo nga kabonero ku mikolo gyaffe. Abasiraamu temukyemanyiriza. Abakola keki okubeera simbo ku mikolo gyabwe bakristaayo. Olw'ensonga nti Nabbi Isa mbu bwe yamala okuzuukira yakolera abantu waragi n'akola n'omugaati. Era abantu bano baleeta soda ne keki nga kasimbo akalaga Yesu nga bwe yagabula omugaati n'agabula n'enviinyo waragi. Akati bali balina akabonero kaabwe ka ddiini. Akati ffe eno tukoppa. Nolwekyo bw'obanga osobola okukola omukolo ne gutambula nga teguliiko keki, kyekisinga okubeera ekirungi. Naye singa abanga omwana agenda nti maama nedda nyina okusala ku keki maama, kansale ku keki. Kati kyoba okola munoonye afumba keki nga teriimu waragi. Omwana oleme kwonoona mukolo gwe kubanga tewaliiwo buzibu. Naye nze ewange nagigaana. Era omwana yangamba keki nimbugata nedda. Era gye baali bamuleetedde bagitereka bagisala nkeera. Wali ku mukolo nabagamba nedda keki tofaayo mwana wange kasita nkuwadde ebimu. Keki yoka nkuwadde ebimu era ntukkirizaganya n'omwana. So keki simbo. Yesu Kristo gabula mugaati na nviinyo.
naye hakati kati ffe batumatiza ebyo kati byatuyingiramu tulowooza nti byonna byonna byaffe naye nga ebimu tebibeera byaffe. Ndowooza kyekyo kino ekyambali okusabirako bali beeyogeza ebyabwe naye gwe baba bakuwadde nomanya nti muntu temuliimu walagi agwe soma bisimira weereka akeekiko biwedde naye nga nte keeki abeeramu sukaali mungi era sukaali naye ayonoona obulamu bw'abantu. Kati nze keeki nyina ensonga nyingi lwaki simulya. Ekisooka eri simbo, ekyokubiri ne sukaali mungi. Mumpeemu apo munaye bwesiigirye. Kakati nze ebyange bwe bityo. Akkiriza ebibuuzo okkirizayo ebirala. Bitano yatamayo bitaano. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mai. Nawulire kwongereko kindi kwongereko kindi alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuzayena lunaku lw'okulwaidi bodi katano ffe basiraamu zinaku zikulu ziri ziti Idil Adha ni Idil Fitri ziyitabire ezinaku zinjeki ziyitabire zinjeki zikulu zefe ziri ziti era zibiri izo Idil Adha ni Idil Fitri Nabi sallallahu alayhi wa sallam akufugiriza kuza out naye nga kuza out ndukaza mukidongoda okyo mugendamo akuyira akugulira soda mwakuba emboozi mwagobolenga omwikala katano nga mutawuni iwefe eriyo zihotero bakalangayo zinyeni bakalangayo binanu zingoko basakamanga ingo mudire engoko ne ingoko yaba muwosha ni wiruzi ndiyawo manabi ku kataro kyo mwireko auto kuyidi nenga musi ukamwira chiro musi kale katano kuyidi al-adha ni Idil Fitri nabbi yatukiriza okubeera nga tujaguza amma endongo nebisigadde ebyo situonoona ebyo sibyaffe eddiini nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti eddiini y'Obusiraamu eno egenda kwekutulamu ebibinja 7 mu ebi naloka tugamba nti byonna bya muliro okujjako kimu byonna bya muliro okujjako kimu ne bamubuuza nti kyekiriwa naddamu n'agamba nti ekyo nze kyendibeeramu ne basahaba abamanya ensonga eyo bagyogeredde kiwanvu ne bakomekkereza nga bagamba nti ahlu sunnati wal jamaa hiya alfirqatu najiya kyekibiina kyokka ekigenda okuwona obutazikirira. Kaakati shariya neekulamula etya omukyalo omusiraamu okufumbirwa omushiya ne mubeera mu nnyumba nga gwe omukyalo oli mu ahli sunna wal jamaa omwami nga mushiya shariya tekikkiriza
Sharia yagala abantu ababeera ewaka babeere mu ddiini emu. Mu kubeera mu ddiini emu omuntu ono aleme kubula. Bagali gye tutyamu nti ofumbiddwa ew'omushiya mu maka omwami yalina obuyinza obunene okusinga obw'omukyala. Alina influence nnene naawe agenda kufuula omushiya. Kati awo sharia weegaanira. Naye singa twesanga nti abantu abo bafumbirwagana dda, bwe bamala okufumbirwagana omukyala naga nti nze akiida yange ng'omu ahali sunna wal jamaa nja kusigala nga wendi, sharia egamba nti obufumbo bwo busigalemu era fumba, tewali buzibu. Ebbanga lyonomalanga gwe oliwa ahali sunna wal jamaa era nga okiremeddeko, era omusango oba toyina. Wallahu a'lam. Katano chuka wile noti wasira aina abi sira ke noti. Aha, sira noti. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkale yaya. Amin ya Rabbi. Omusiraamu nasiraamukire nayoda nasala ekyera ngakakusala eswala kubakola omusiraamu naye nga nayoderesere nibaza yayayoyo Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. asomesako alhamdu asomesako kulyawo mubira dinasi firaki faraki nasala abana basi ndilo Rukia, Amina, Mariamu bakamecheza tayari kananga Mariamu afir Amina afir n'abasike kandi nalianga Rukia azange sonda abana bakana bagenda cyaza tayari kananga abakoka kuchere nyanga yole afir ngana badetera ikere kutatera umurokole atumwana ifugiriswa umusika obange musika afugiriswa imute hadu yani barukia ni ba Madina babafu hapo abanye kitabo cyose kulomba Allah kusasire balebe lwekuba omulebe kalomati iwewe kiriyo nenga alini kubanga oba ali kutebera omuntu gundi oba akiwulira ko wakuto nenga kulomba Allah bizibu ngabyo abite kibala kubanga Allah baba kugeredde omwana naritadda nalokoka ekizibu kibeera kinene naye nga abaana tubagezeeko okubeera nga tubanyweza mu ddiini okuvanga bakyali bato. Abana tubasomesa mu masomero amalungi agalimu eddiini bafune omusingi gw'obusiraamu. Omwana bw'alitadda ne bakomezaawo awo ekitereke nti omwana wuuno njagala nziremu okubagamba kye nabagambye luli nti obusiraamu bwe buyina okubeera waggulu, ebisigadde byonna birina kubeera wansi. Omwana bamuleese yalitadda yaliriza omulambo gwo guteekaawo kubanga oyo mwana wo bw'omala ligambira linyo atali musiraamu situmuziika we tuziika basiraamu. Abasiraamu obaziika wali yawula oteeka eri obagende musime wali bagende basime eri ku mabbali kubanga ye si musiraamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tokkiriza abalokole kujja kuyimbira wano. Baba bagala okuyimba bagende bayimbira eyo naye ono omwana wange naye mugende musabire omuntu wamwe eyo
Katonda ajja kuwulira mugende musabireeyo era wano beera mukambwe nejambiya wagala teriyo muntu kulinya wano kigere era bwe mumaliriza omuntu oyo mumwambaze bwemumala okumwambaza tayimu ngaetuusa ey'okuziika nyesudde omuntu kwotula munzu muti za mudumbeyo busiramu busiika butyo era oba wamalire nyina muganda wange omwana yagenda n'aritadda sabo ne bamufuula na muyimbi wa kyaki kati n'alwala mu ddwaliro Embaale kati bali ne batya okujja eno kubanga omuntu yali tadda paka omwana n'afa ekyo brother Amiri byali na manyonyi bwafa fe tugaa nti kati nalyoka ajja yekabya kabya mumpe mukazi wange fe tugaa nti weteeke mutwale waka neyetika muwala we tumuteeka waka bwe tumuteeka waka nitukuŋŋaana bulungi saawa netuukayo okuziika kuziika sujeka saawa 8 era bwe zawera 8 bwe baganda kati mutuwe ekifo we tunaabeera tusabire tubaga nti mukyaki mugende mukyaki wano tewaliwo kyaki ande kati mutuwe omuntu tugende naye Katonda ajja kuwulira mugende mukyaki eri musabire eri naye wano tavaawo era bwe zawera 8 zenyini nga mbaga nti mukwate akatanda kubanga oli mukazi mukwate akatanda mugende muteekemu mayiti eyo mugyetolooze muti fe twagira nga tumuteeka mukatanda kyekitiibwa kyokka kijafuna kyakumusa mukatanda tumusa mukatanda nga tugenda nga tumusuulayo nga bigwa nga abalokole bakabirawo amaziga muli batemu muli basajja babi naye nga biwedde era ffe ewaffe mu maka gaffe tebayimbirawo era ekyo okyogera nga n'abaana bawulira nti nze aliva mu busiraamu okujjako nga mpoza omusajja ayitanga eyo n'amuziika eyo naye bwane wange wano okusuulayo busuuzi bwane wange tebayimbirawo kubanga buli lwokkiriza abalokole ne bayimbirawo obeera nga akakasiza nti n'obulokole ki n'obulokole eddiini kati ate obulokole si ddiini wallahu alamu mumpe ekirala ekibuuzo alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh Omusiraamu ayagala kukola mu bizinesi adabula ate oli bizinesi olaku egyenga ate bonigie kukunyereza bisa owaki so omusiraamu kamweke banywa waragi nawe ofunako alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh nzuri sana nzuri ya nguvu kale seka vitu vyo era bindi tutwara basiramu banywa kale seka vitu vyo bananga bi kale ekyo kuvuga na kukimanya kindi kwaga ni kile pesa kiletele buzibu adabulwa ngawalwa seka basaza basawo bani bajet bakula bana yiwe obile kuseza sako nayo era nayo ngwazile kumwana oyi anaona era kafa yoko akwatile shelianga bamayiba ati akatibe kebiyoda kwasabusi bamayiba olusuli yoti mwana ewo kugenda amadwaliro ku busengo kuja bamayiba yawona basi etekiriwo kindi iriwo omuntu mulala afiisa omwana
Rafisire. Dosa kuja, rafire boti jaujo. Kalau kana waka kola. Mai yurus bambu aje kulia mukanda. Batuki karasi. Gomba kina kidromna. Mwana. Kaya seka. Dosa bases. Radio Rime. Bevani, tufu ile mukwa somaga nende ndambi. Kale kumanya. Sasa waile umwana wose oplasta je kumanya. Musango na sefuna na mukane Ngawabere n'inzu yo ngoza kupangisa omuntu muwamagambira katano nga wamuwere magambira gabamo inzu yose okatamo walaji okatamo biada okatamo muzuli ya nguvu kakati kasitana nava ku ndagaano gwe gy'omuwadde n'atunda walaji oyo mu nyumba mujjeemu naye singa atunda nga gwe tomanyi nga yamukweka gwe omusango toyina kubanga la yukallifu llahu nafsan illa wusaha nolwekyo ensonga yebitamiiza mu nyumba ey'obwekyo bweri era fe abasiraamu abalina amayumba mu trading centers abantu babagamba nti nze enju yange totundirako bitamiiza enju yange togipangisa kugifuula loogi kati wonna waviira ku ndagaano ng'endagaano mugitta. Ekyokubiri, omukyala bw'agenda ewa pasita nga gwe tokimanyi era nga tokirina mu mukono gwe tolina musango, omusango ogufuna okitegedde n'okisemba, awo wofunira obuzibu. Kasita n'okifuna n'okisemba, awo wofunira obuzibu. Naye bw'obanga okifunye n'okirwanyisa, bw'obeera musiraamu mulungi. Naye nga abaami situkoowa, tubeere nga olutalo emundu tunywereza ddala, bapasitors batujjira. Ebyokunywa bino ebirala oli bwagamba kino n'Abawarabu bakinywa, ekyomuwarabu okunywa eyo si y'ensonga eyinza okufuula ekyokunywa okubeera halal. Kubanga n'Omuwarabu naye muntu nga ggwe, n'Omuwarabu naye akola ensobi. Omuwarabu ffe twabasanga e Sudan nga banywa bbiya nga bagamba nti bbiya ate si mwenge. Ffe tubaga nti ayo walaji go mwenge. So akati ensonga y'Abawarabu eyo ffe tugigoberera. Ffe kasita ekyokunywa ne batugamba nti kitamiiza. Basi. Kasita batugamba nti muno mulimu ekitamiiza, ekyokunywa kibeera haramu, tuba tukkirizibwa kubeera nga tukinywa. Wallahu a'lam. Ebibuuzo omukaaga biringa ebiweddeyo. Kuba mpulira nkooye. Ekibuuzo kiri wano basiraamu. Onagamba ati Seeka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka naye singa omukkiriza bw'abanga afudde, imaamu najja ku mukolo n'atandika okusoma oba n'okuyimba ennyimba z'abakristaayo, Seeka kigenda kitya kiramulwa kitya? Yongerako ddala n'ekibuuzo ekirala. Kibadde kisembayo mbadde Kyonoono. Chairman, kana kwikalansi. Abona ngaje nalubireko. Naam.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bane Kurani yetumala era fa wali Kurani situnonyayo kirala, fa wali Kurani situnonyayo kirala. Kakati omuwalimu abeera abadde ku mukolo nga muwalimu tewali bwetaavu bwa Bible, bwetaavu buliwa tewali. Bane fe Kurani yetumala kubanga Allah jalla jalaluhu yatugamba nti ma farratuna fil kitabi min shay. Kurani sina kye nalekayo, byonna byoyagala biri mu Kurani. Era njagala mbategeeze nti obulungamu bwonna buli mu Kurani. Kati bwe tubanga tubadde ku lumbe ate Kurani tuba tujagala nnyo kubanga mwogenda okujja aya egamba nti ekyokulabirako wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mutyo olunaku lwe mugenda okudda ewa Allah. Ne ayati nyingi tewali bwetaavu bwe twagala ku nnyimba z'abakristaayo, tewali. So imaamu bw'akikola ekyo ku mikolo abeera akoze ensonga etali ye. Ebintu by'abakristaayo tugendayo katini nga wabaddewo okwegaana nga batuwaayiriza, naye nga twagala okufuna eri obujulizi tugamba ta mutugamba nti ffe okunaaza abafu tubakamula bukamuzi, naye Bayibuli yammwe egamba bweti. Ne tubaleetera kano bagamba mutugamba nti bwe tuba tusaala tuba tukunama, naye Bayibuli yammwe wano ng'egamba bweti. So naye nga ffe Obusiraamu Kurani yetumala, situlina bwetaavu bulala kunoonya kirala, situlina, tewali yadde. Era bamaseeka abatutumufu toyinza kukola quotations mu Bible okujjako ng'olina omuntu gw'oli naye atali Musiraamu gw'oli kwagala yeeyongera okumatira ensonga lw'okola quotation mu Bible. Aye tolwayo kubanga obulungamu buli wano mu Kurani. Bw'onooyitiriza okwotinga eri ajja kulowooza nti n'ekikye kirimu ekituufu ate nga biri byonna bifu, teri kiriyo. Bible bagiwandiika juzi wano. Bible ne mu bitabo Allah bye yassa, Bible teriimu. Bible seeka wange anaatera okutuuka Sheikh Hassan yanga nti Bible kitegeeza collection of books, kugattagatta bitabo. Naye bw'onoogamba nti owaaye Tawuleeta eyaka ku Nabbi Musa eriwa, tekyaliwo. Zabuuri eriwa, tekyaliwo. Injil eriwa, tekyaliwo. Gye bayita Injil omuli ebitabo bya Matayo, Makko, abantu abo n'abamu ku mulembe gwa Nabbi, abantu abo ku mulembe gwa Nabbi Isa, abantu abo tebaaliwo. Matayo yajja luvannyuma, Pawulo bonna abo bajja luvannyuma. Kati Injiri ate abo si be bagirina.
nolwekyo shaitani ereme kutubuzaabuza. Kurani bajjama Kurani yetumala. Era bwe wabeerawo imaamu ng'akyakola quotations mu Bible ng'ali ku mukolo gwa Busiraamu akola nsobi. Tokola quotations ku mukolo gwa Busiraamu n'okola quotations mu Bible togenda yeeyo kubanga ffe Kurani etumala. Wallahu a'lam. Serabidde ekibuuzo ekirala. Ensonga z'Abashiya kibuuzo ekyo kukigaziya ennyo kigazi. Nenjagadde okutegeeza nti Abashiya abalimu ebibinja. Mulimu Abashiya abali mu kibinja kya Ismailiya. Abashiya abo bali kumpi nnyo n'aba Ahli Sunna wal Jamaa. Era engeri gye bakolamu ebintu byabwe kumpi eringa eyagala okufaanagana ya Ahli Sunna wal Jamaa. Abamanyi bagamba nti bebokka be balabanga balungi mu Bashiya. Naye Abashiya abasigadde babi mushirikun. Omushiya nga tanaba kusaala alina okuba n'akayinja bakayita turbatu kalbala. Obuyinja babujja mu Iraq webattira Hussein. Buli omu bamuwa akayinja ako akateekawo wano wansi kwalina okussa omutwe. Akati eyo shiriki. Omushiya Kurani ayina eyiye. Kurani eno eyaffe eno si ey'Omushiya. Balina Kurani ezaabwe. Lumu oli yali atulaga engeri Omushiya gy'alina okusaalamu. N'asoma surati Inshirah n'agisoma bulala nnyo. Yagamba nti bismillahi rrahmani rrahim alam nashraha laka sadraka ya Ali wa wada'na anka wizraka ya Ali. Ng'asoma Kurani n'alaga engeri gye basaalamu. Era kwe namanyira nti akantu ke basaawo wali bakayita turbatu Karbala. Bwe baba bavunnama basooka ne bakoona wano ya Ali ya Hussein ya Ali ya Hussein ya Ali ya Hussein. Olwakabadda wansi balina ebikolobero bingi Abashiya bye bakola bingi. Abashiya be mulabalabako ewammwe eno nabo ebisinga tebabimanyi. Abamu babikweka tebasobola bikola nga bwe tubikola. Nalina kojja wange nga yewe nga tusaala naye ajja ku Masjidi Nuuru ne tusaala ninga ati awo Omushiya atamanyi by'Abashiya. Yayagalayo something naye nga y'Abashiya atabimanyi. So bwe tubanga tuze mu ddiini eby'Abashiya bifu befoffololofo. Naye bwe tubanga tuzze mu biri ebirala eby'okuyambagana mu ngeri y'amagye, Iran era ebeera ng'ensi endala. Russia y'emu ku nsi eziyamba aba Hamas naye nga si nsi nsiraamu. South Korea y'emu ku nsi eziyamba aba Hamas naye nga nsi si nsiraamu. Naye newankubadde nga mu akida tugamba nti Abashiya si basiraamu naye babanga babala ensi z'Abasiraamu bababala kubanga ffe ekivaako ntubajja mu Busiraamu nkola yaabwe ey'ebintu okusinziira ku bwino yavaako mu Busiraamu ne bavaamu. Allah yasinga okumanya. Naye nga Ahli Sunna wal Jamaa beeyongera okunywera kubanga we bali katuufu niwankubadde nga baavu. Irani egenda kuwangula ensi eno lwakuba eyina ssente. Boogeza ssente. Naye ate bano muliraana waffe oli baalimu ate abo baavu. Bano abagundi abaki Abamadiya abo baavu. Abo tebalina ssente kati zaalumoloze bali abo baavu abo tebalina ssente.